alina miliyoni 100 oba 2 azitematema nga akuumidde aba mu ssanyu jjereere. Njagala mbateeke mu mbeera eno, tweteeketeeke tulabe tusobodde tutya okutuula ng'abantu, ne tubaako entotto ze tusala, ne tumanya biki ebitulemesezza mu bulamu bw'ensi, biki ebitukkiriza, biki ebitujjukiza buli ddakiika nti tetusobola kukikola. Wali okyegendereza nti oyinza okubeera awaka ng'omuntu gwe wawasa oba gwe wafumbirwa ky'ekizibu lwaki tokikola, naye nga amaanyi olwedde ogalina ate nga oli awo tomanyi nti kyekizibu kyo, naye bw'ojjajja n'osigala nga oli mu kibiina ogezaako buli ddakiika okubanga oyiga, kitegeeza butereevu nti nno ojja kubaako kyeweezuulako nga gwe omuntu, omusomo gwonna gubeere gwakwezuula nga gwe, kubanga kyoteeka mu bwongo obwo. Waliwo omusajja omugezi yakyogerako n'agamba, we are total sum of what we think about all day long. Ffe tuli kye tuli okusinziira ku biki bye twogera, biki bye tulowooza olunaku lwonna. Sinakindi emisana bwekugamba olunaku lwonna kitegeeza nti ky'oba olowoozaako buli ddakiika, kiki ky'olowoozaako. Nkusaba onneeyunguko tubenga twezuula, tutegeere. Ng'era tukyeyongera okugenda mu maaso ku nsonga zino, ekintu ekirala kye mbadde njagala era tubeeko okutegeera okw'enjawulo ye omuzungu kyayita attitude, enneeyisa yaffe, enneeyisa mu ngeri y'okutunuulira oba endaba ey'ebintu. Kiki omuntu bw'akutunuulira kikyalaba nga ye ng'omuntu, agamba nti omuntu ono njagala musisinkane leero, oba omuntu ono sigenda kuddamu kumusisinkana, omuntu ono musanyufu oba si musanyufu, omuntu ono muntu mulamu oba muntu wa bboggo. Attitude. Okimanyi nti nno bantu bangi nnyo abalemeddwa emirimu lwa nneeyisa mu kulabika kwabwe. Omuntu ayinza okuba nga wa bboggo, omuntu ayinza okuba nga bw'omugamba nti nyamba mu kino ayinza n'okikuyamba naye n'omulaba nga agenda akuumirira. It is attitude. Omuntu n'aba nga talina kye bayita pleasing personality, talina nkola esanyusa esikiriza. Ekyo nakyo okimanyi nti nno obwo buzibu bukirimu nnyo, naye ebyo byonna era nga bwe nkuddizaayo mu kusooka tubadde tukyogerako, okimanyi nti ebyo bireetebwa neeyisa kireetebwa kikyokkiriza. Beliefs act as filters. Enzikirizayo ekola nga akasengejja. Kyova olaba bwe tubadde tutandika puroguramu eno, ekintu kyensoose okwesibirako ddala kibadde nti nno kikyokkiririzaamu. What are your beliefs? Kiki ekikuleetera okuba nga olowooza kikyoli? Okimanyi things you have beliefs, ebintu byokkiririzaamu byebintu already belief yo, enzikirizayo, entegeera ye y'ebintu mundayo. Okimanyi nti already buli kimu kyonna ky'okola wakikkiriza dda. Enzikirizayo ekola nga akasengejja, era tubadde tukyakyogerako nti ke kasengejja kumpi kwa biki by'olaba mu bulamu bwo. Omusajja William James owa Harvard University yagamba nti belief create actual facts. Enzikirizayo, ky'okkiriza munda kyekireeta ebiri wabweru. Kwegamba nti kikyolaba munda. Omuntu omulungi munda ebiseera ebimu abeera mulungi wabweru, wadde abamu bamanyi okuzannya obuzannyo n'abanga talabika bulungi. Omuntu bw'oba okkiriza nti nno ndi mugagga nga wakyeteeka munda okimanyi nti ndi mugagga, nkukakasa bukakasa nti era ogenda kuba mugagga ne mu bulamu obwa bulijjo. Abantu abalungi era abasanyufu okimanyi nti era ebiseera ebisinga babeera n'enkolagana, babeera ne relationships era ensanyufu. Abantu abasinga bokwegamba bye balina munda, ebibatambulira munda n'obweru babisangayo. Kati ate waliwo ekintu kye twaligambe nti no law of mental equivalence.
kyolowooza kyewenkanankana ki kyolowooza nti olina okubanga okyofuna mu bulamu bw'ensi. Obwongo buwekkiriza muki? Weerabanga ayonja mu ssomero, weerabanga director wa kampani, weerabanga ki? Belief, okukkiriza. Omusomo gwaffe guno kyetugenda okusobola kyetugenda okusookerako nga twebuuza lwaki okkirizanga bw'okkiriza. Era bw'obanga okkirizanga bw'okkiriza oli musanyufu n'ebyo byolaba olunaku lw'olwaleero. Bw'oba toli musanyufu nabyo, ki kye tusobola okuba nga tubikolera? Ki kye tusobola okuba nga tukyusaamu ffe ng'abantu? Limiting beliefs ze zitusingako. Ffe tulina ebintu bingi bye tugenze nga tukola mu bulamu bw'ensi, naye bw'otandika okuba ng'ogenda okkiririza mu buli muntu yenna kyakkiririzaamu, kitegeeza nti ogenda kufaanana ng'abangi bye bakola ki? Bwe bafaanana. Bw'oba okitunuulidde, etundutundu 95 ku buli 100 abantu obulamu bwe bafuna si bwe bulamu bwe baagala. Abantu kumpi 5 ku buli 100 be bafuna obulamu bwe baagala. Kaakati lwaki ggwe oli gy'oli ng'oyagala obulamu obwo bube nga butegeerekeka era bukkirizibwa abantu 95? Kitegeeza nti bw'onaaba oyagala okubeera ow'enjawulo, oyagala okusuumuuka ku bantu bano 5, ku bantu bano 95, tosobola kubanga okola bintu bibafaanana era ebintu ebikkiriziganya naki kye balowooza. Olina kubikola mu ngeri eyo gy'osuubira nti yanjawulo, kasita oba nga kyokola tokikoze kulumya bantu bonna, kulumya muntu yenna, kasita oba nga okikoze mu butuufu. Ekirala, okimanyi nti buli lunaku abantu bazaalibwa, ennamba yeeyongera, tekinologiya akyuka, naye olw'ensonga nti abantu tebakikakasangako nti nno change is part of life, abantu baagaana okwadaptinga, baagaana okutegeera nti nno buli kaseera konna omuntu alina kubaawo nga updatinga software w'obwongo bwe na biki byalowooza. Waliwo we nateekako ekintu ku mutimbagano, omuntu n'agamba nti bano abagagga oba bawanabi abaagala okuba abagagga be bajja wano ku mitimbagano baagala okulaga ensi nti nno bagagga. Era ye n'agenda n'ayogera ku bantu beyeegomba, abantu nga bawava munno, alina abantu beyayogerako, abantu betuzze tulaba ebbanga lyonna nga babadde balina ssente nga bagagga. N'agamba nti nze abagagga benzikiririzaamu, bagagga tolimanya ki kye bakola. Nakitunuulya ne ŋŋamba nti twesiimye nnyo ate tulaba ennyo abantu okuba nga batandise bali mu butamanya, naye mu butamanya obwo ne babweyagaliramu nga balowooza nti naate be bageze. Abantu abo baakola ssente, baazikola mu myaka gyabwe, naye kyenjagala omanye trend ebikyuseewo okuva lwe baakola ssente, well bakyazirina nakati lwakuba baazikola dda, kati baayiga n'amagezi agazikuuma. Naye abantu bo be bamu senga obazza mu bulamu obwaleero nga tebalina wadde n'ekikumi, ne batandika ku mulembe guno gwe tuliko, bayinza okulemwa okukola ssente. Ekisobola okubayamba nti kaakati batambuliddeko okwo mu bagagga, bamanyi akawoowo ka ssente bwe zaalifaananyi, bamanyi how success feels like, basobola okuddamu ne bakikola. Naye ng'emikisa weegiri nti basobola okulemwa. Lwaki? Ebiseera mwe baatandikira okukola ssente, abantu abaali basomye baali batono. Ebiseera mwe baakolera ssente, abantu baalinga millions 15 kuva kumpi nga mu 86, naye kaakati abantu bali mu millions 45 abantu basomye. The competition is high. Abantu baba bakwagala weeyise nga bali abaaliwo edda bwe beeyisanga, naye ate ne batamanya nti nno ekisinde the trend generation gye tulimu edictatinga birala. Buli kaseera olina okubanga software
omukwasaganya. Kyova olaba nze ntunulira abantu abafuna degrees mu G8 mu G9 ng'olwaleero bw'aba alina strategy ye bw'aba nga alina entotto za